Hello. Walaikum salam. Tokebera ku simu yo ngolooza yevuze ebadde ya Honorable Major Haji Abdul Naduli, a senior presidential advisor and a senior citizen of the Republic of Uganda. Nze guse nga Haji akyalina abamulinze wano emirimu gyakolako mingi, nze ntandise program. Amanya yenze Kanka Capital. Omukutu guyitibwa TMO online television gunoonyeko programu eno kasita owulira empologoma ewuluguma eyitibwa Political Dose. Mu doozi y'olwaleero mulimu Faaza ne Haji. Simanyi Haji yawabudde Faaza yawabudde Haji. Tugenda biwulira. Abayi mulidde obusente naye bugenda kululuma. Lwaki batugerega nnyo bwe batyo nti naffe emyaka kati 3 tewali yetegeerera? Tuli mu kuzimba nguudo ludda wa Kongo. Bwe bawaayo akasente Janet n'ayambuka, minisita w'ekalanga simanyi Kalamoja bwe kagwayo kali mu education ye minisita w'education atamanyira bigenda mu education maaso. Twatema emiwendo gy'okulanga naffe ku mukutu gwaffe ebitundu 2. Tuli mu festive time twakibawanga kirabo mu abatuwagidde ate nga mulina business. Kutandika nga 1 November mpaka omwezi gwa January wegugwerako ofe yekyaliwo. Kati mujeyunire tulanga business ye ekikula kyonna kaseba nga temenya mateeka ku mukutu gwaffe oguyitibwa TM online. Tukubireko ku namba z'essimu ezo z'olaba. Njagala mubeere beerufu mujjukire ebigambo bya Geoffrey Kyesitalo common man weyo kamuli akugamba 2 mugumuona jja wayinza obutabaawo kyakulangirira ate wayinza obutabaawo kyakukweka. Bikwate ojja kubitegeera akaseera wonna abitegeerera. Kanzigulewo program butereevu tubeerenga tugguka. Nyaniriza Tufrika Logistics Company Limited ya advertiser waffe omupya yaleese business mumuwagire. Ayina ebintu okuva byaggulira byonna merchandise okuva ettake. Tufrika Logistics Company atuwagira gwe tuwagira muwagire Tufrika muguleko ebintu nga biva ttake mu original atabikuweereze wano mu logistics atabikukliaringire mpaka ku dowa steps zo. Ntandise Haji wasuzo otya ssebo? Bwakedde mukama wange. Embeera simbye ku yenewo essebo. Nkalaba. Akasana kano Haji n'enkuba. Abantu beenewo baganyulwamu ki ennyo? Nati balima. Balimira ddala emmere. Omuddo gumera. Ebisolo birya. Ebinyonyi birya. Ebibala bibala olwola ono muyembe gwe gugo gulengejja. Kale n'olwekyo embeera tebambi. Haji embeera eno tukwebaza nnyo akaseera k'otuwa. Abantu nkuleetera obubaka. Abantu basiimye nnyo vidiyo gye twasembayo okukola wano. Lwaki? Bagamba nti vidiyo kasita okola ne Haji program tebaamu kyekubiira. Gamba oyo gwagezaako okugamba nti nkuwabula temubaamu nti ate wanyiiza luli olwaleero kankugambe. Ebeera ekwatagana ku ekyo ekiguddewo mwaka akaseera. So buno obubaka bwakusiima ssebo ku bubaka bwewatuwa obwasembayo. Kale naffe situjja kussa mukka. Haji na leero tuzze. Bwebale kujja. Wabaddewo ensonga nnyingi nnyo ezigudde mu ggwanga nga zino zeetaaga okuwabulako Haji. Naye kantandikire wano. Kaakati Haji tubadde ey'okubeera awo ne muta amasinzizo. Amasinzizo gateereddwa ne gateekebwako n'amateeka ga kubanga gatuuza abantu 7. Kale n'emikolo bwe gityo. Kale nno twakeeredde ku katambi aka Faaza Richard w'ekyotere eyo yakayuukidde gavumenti yammwe. Ebigambo ngenda kusooka mbiteekeko katambi kano Haji era otuwa okuwabula. Kale n'ebigambo bye bino. Abayi lwaki batugerega nnyo bwe batyo nti naffe emyaka kati 3 tewali yetegeerera? Tewali asobola kuvaayo naye n'akulembera eggwanga lino. Obaani omujaasi mwaki kitegeeza? Omujaasi yalayira okukuuma eggwanga n'ebintu byamwo nga talaze site. Sawa zino okuvaayo ng'agamba tetwetegese. Oba emmundu zaakazikole ki? Zaake. Nati bamukuba bagamba mbwe mundu
zaake kati Nantabo tugenda kufuuka bannantabo bagenda otukuba wano naye tusabe Omukama Katonda atuyambe abantu abalina endowooza ezo abalina ebirowoozo ebyo mu mitwe gyabwe ndowooza era bakomererwe kuba toyinza kudda ku bantu abakuze ebyasa bikyuka obudde bukyuka ate kolera ekyo oba omubulizi yatugamba nti buli kintu kirina akadde kakyo oba abavubuka kati bagambye nti omulembe bulijjo gwe batugamba ogw'enkya gutuuse butuwe tubawe anti abavubuka bajja kututomeza kati temalina wano waliwo abanyiize ne munyiige naye munyiigira mbunyiivu naffe bwe tulimu kuba naffe tuli banyiivu ensi yaffe evugiddwa edda kyennyumanyuma Uganda bwe twandibadde fe abalina amasanyalaze ebiyiriro bimeka ne unity ya mmeka Tanzania tegava nako gye nabadde ebiseera myaka 3 gye ngimaze tegava nako kyokka ffe tugatundayo ife abatunda agaffe gavaako kiro na misana abayira ebiyiriro ebimeka kati minisita omu yayimiridde n'agamba you think Museveni is going where do you think he is going he has lwaki sibyogera mu Luganda mulowooza Museveni alina gy'alaga mulowooza alagawa amaze okwezuulira mafuta ge who tells you Museveni azaalibwa Bunyolo wano amafuta gaffe ffenna amiina si mafuta ga muntu omu kano ke kadde anti baali baggala amasinzo olw'okuba bagaana bintu bino ku byogero kati buli tunaafuna chansi tujja kubyogera kubanga ffenna tulumwa kimu Amerika yatusazeeko obuyambi lwaki sente zabadde baweereza tezigenda ku muntu oyo gwe badde baziwa zigenda mu bantu balondemu ab'ekkusa bokka wakweyitidde naye bane ffenna tubonaabona kiki ekimu abazze okuva e Kampala bwe mutuuse ku Welcome muyitidde mu Nnyendo iye oluguudo mululabye lufu tuli mu kuzimba z'e Congo abaayi tusiriwadde kyenkana ki emitwe gyaffe girimu ki muleka ab'egindi balye abeewo bakole ki bafe enjala naye ndowooza akaseera kano saawa zino tulina kuddamu ne tulowooza nga bannayuganda Omukama atuwadde akakisa ke kano kati kuddamu kwesalirawo ani akulimba ti emyaka 34 nkyatereeza ye yennyini yatugamba nti omuntu ku myaka 75 abalekeddeawo okulowooza kati ye yazzeemu okulowooza kati tugenda kulumba muntu ku muntu kuba twalabye ne bwe tunaabikweka tutya tulumwa sasulwa musaala Omukama nnyambye efuna akamotoka kaako buli kaseera nzije ekyotera nzijeyo okusoma mmisa ewammwe shooka nga bazikuba ekose eggulu nabadde ngenda kyadudda we omupiira gwange ne gwabika era okumu tegufaanagana miramugulamu wano nga ali kumituuka wetuwetedde okujja wano obayite bote ebinnye pala ne gwabika tuli mu kuzimba nguudo luddawa Kongo kwatako olw'embalala ne baluba lwa ttaka lunyirira ne twavaaki abaayi twavaaki naffe twagadde batusiriwaze nga basiriwaza ab'engulu eri bwe bamwayo akasente Janet n'ayambuka minisita w'ekalanga simanyi kalamoja bwe kaggwayo kali mu education ye minisita wa education atamanyira bigenda mu education mu maaso iffe tujja kwewaayo tuyiwe omusaayi gwaffe ng'ogwabano olw'abaana bano gye bujja babeere bulungi naye tetugenda kuvumwa baana bano olw'okuba tuwoomeddwa obusente bannakyotera
mulidde obusente naye bugenda kululuma. Bannakyotera mutunze essaza lyammwe ery'ekyotera, mwagala obusente n'obusefuliya n'obutebe babawa okulya. Olw'okuba tuwadde obutebe, olw'okuba tuwadde tenti, olw'okuba simanya tuwadde ente, mutunda nsi yammwe, mugenda kulyako emirundi emeka ente eyo. Abawaali mu kugula omulaziikalina empitirivu, ali mu kugula ekisaza lyonna alimalawo, mwabawa busammambiro olw'okuba baamuteeka mu minisitule eya ssente ezammwe ze balya. Baasaba dda ssente eza NSSF baagaana okuzibawa ze balya. Onaatuwa gumira mbwavu. Ekinkwasa ennaku abagumidde mu mbeera eyo batalina na bwe bali. N'olyoka omulaba n'akatole ka sabbuuni ayigiita neera bannange atuyambye, era bannaye atuyambye. Singa walonda bulungi, singa tosobola kwegulira kitole kya sabbuuni. Mwe abakulu abali wano obuti bwa sabbuuni edda gwagulwanga ssente mmeka? Naye essaawa zino genda n'akakadde ogenda oshopingira omwana agenda ku ssomero. Mwe abamulwako mwabatu abafaaza mubaweerere ne tuba n'abonera eno n'oba n'abaana 8 omwana omu okumutwala ku ssomero okubimalayo. Oba tukyateeka na mupiira ku motoka yensi gye mwagala edda twabaki muli kuno babambaza obugomesi mbwe ekyalo batuwadde bugomesi 5 simanyi obusefuliya bumeka temulina ze mufumbiramu wammwe bwe mutaakyuke ne mulaba gye mulaga. Bannaaye toyagala kyakunywa kya leero weesubye ekyenkya. Omusajja Mutabaazi George ow'Erwengo yali anoonya akalulu ako akamuyisaamu obwa ssentebe, naliyo nasoma misa bwetu ku kigo. Najja n'omukyalo omulala naye yali anoonya akalulu muwala mutototo, n'afukamira bannange, bataata bamaama mundabiranga ddala era bannayenze wammwe ererererere n'amaliriza. Mutabaazi najja yali ayambadde enkofiira n'omuggo gwe. Yatuuka agamba oyo temumuwa, sesimbyewo n'oyo naye oyo temumuwa. Aga amaviivi gakuba ku ttaka essaawa zino mujja gasasulira. Ogwegonzagonza okweyegonza kumujja kusasulira. Mulyoke mubalonde basooke babule. Ebiseera bino bye babawa bulijjo byalinda ki? Kasola abawa ssente empitirivu kuno oluguudo lwayisaako n'emmotoka zaffe ez'amagye by'ebinnya tebimukuba. Kozi yo minisitule yejjanjaba mmotoka zaabwe. Kyokka ne mudde Kasolo wafe abakyala baagala ki? Mugenda okutunda ensi yaffe katujja byogera. Amiina. Tujja bikola ki? Tuddemu tulowooze nga bannayuganda bwe balina okukola ki? Tulonde abantu abagenda okutwala ensi yaffe ludda wa? Gwe n'oŋŋamba nti vice president n'oŋŋamba nti vice president amaze emyaka n'ebisiibo mu palamenti yatandikira mu CA. Naye Kasolo minisita kwe tuyina eno ne bandi bonna be tuyina eno tukyayita ku nguudo embi ab'ekyotera. Ekyana mukaakaawo tewali yadde kaguudo ka kolas kaleya wano akagende wa vice president. Emyaka emeka mwera mu nnyongere nja basa kirosa sebiriwa zoba nkuwa basasi bagangu. Nga tumaze okuwuliriza akatambi ako Haji Faaza atabukidde gavumenti yo aja alejinga ebintu bingi. Kansooke ntegere Haji loolo y'eddiini mu nsonga z'ebyobufuzi n'obululu mu gavumenti yammwe loolo eriki? Kaakati loolo y'eddiini teyina njawulo nnyo nnene na loolo ya gavumenti.
kubanga lolo ya gavumenti erungamya abantu ewa abantu ebyokukola eziiza abantu ebyokukola neraga abantu obuyinza bwabwe ate nabo baba buviiriddemu ne bakola ebikyamu n'amateeka ne gabeerawo ti bona okwatirwanga mu kino ojja kuvunaanibwanga bwoti bona okwatibwanga mu kiri ojja kuvunaanibwanga bwoti kale nno n'olwekyo ebyo bibeerawo ate ne wajja wabeerawo obuntu kaakati nno nga amadiini bwe baagatagasabe okukwali kuleekaana kw'abansi bantu bansi aba buli madiini nti ate obanga katonda yalwaza era yawonya tutte tugende mu masinzizo tumulaajanire akyuse ku ekyo kyabadde atutaddeko kaakati gwe bw'otuukayo ate n'okola ekyennyume olina okubanga ojja kibendegera bulungi olage kitya Quran ne Bible olwo bogerera ebifaanagana kitya nti mutyenga bannannyini buyinza n'ebiragiro kubanga katonda baakuwa obuyinza naffe ate era mu busiraamu n'atugamba nti gwe omukulembeze gwe kisiikirize kyange nze katonda ku nsi eri abaddu bange ekitegeeza nti ovunaanyizibwa obalabirira obulungi obbawo amateeka amalungi kubanga ne katonda gageraki gayagala naye bwe yalifuze bw'ati naye bwe yalifuze kaakati gwe omwoyo wa katonda bw'akuddukamu ati n'ogenda n'ekirala gwe weezaalira ekirala kaakati nno nakino faaza ekyo akatambi nga bwenkalabye yayiseewo awo teyali taddeawo kuwolotaali baali badde ne balina mu kidaala awantu nga beegeyamu ng'ayogera n'abakristu be oba oli awo n'omukwasi w'akatambi teyali kagizeeki teyali kakutte naye bwadda ku wolotaali ate olwo wolotaali eri eyo entebe entukuvu yeeba ekola bino ebyo bigyewazisa abatakyali faaza Richard wolotaali yeeba eyogera ebigambo ebyo nga biyitira mu ye gotolaba nti abadde ayambadde kasoko abadde aziyonera amagandula n'ageteekako olwo aba ayingiddemu omwoyo omulala nkutegedde yaji kuwulira aji kwegamba takiikiridde olutaali eyo mu bulungi agikiikiridde olw'ebirowoozo by'obuntu ne birepresentinga amaganduula ne wolutaali era nga bookiraba nga bakugamba gotolaba misa bweggwa abirekako abijjako n'abiteekawa n'addayo mu bwali kyaddi webale nnyo biterekebwa bulungi n'abikuba ekkeesi mpulira olwo n'emmandwa ya Yesu eba emuvuddemu aje ekigambo mandwa kikozesebwa ku Yesu emmandwa gwe mwoyo mpulira Oluganda awo nkutegedde aji njagala nve ku kikolwa ekyo nconcentratinge ku bigambo bya Faaza Richard ow'ekyotera nja kutunuza mu kino Faaza Richard yagamba mufuze bubi emyaka 35 mukyalowooza nti tewaliwo asobola kukulembera ye bwatyo bwagamba soko imirekao Faaza we mugezi okumulaba ng'alinga myaka 35 ofuna mpulira Papa Francis aliko wa myaka emeka tali mu 7 n'omusobyo ali mu 7 teri bavubuka ba myaka 4 basobola kulabirira bwa Papa jebali lwaki yetavaako Papa ebiri bya ddiini yaje eri ddiini yaje si bya bufuzi byansi ate byafugirawa eddiini ekugambye etya nti okutya bannabo so obuyinza mbakulembeze ne bannannyini ebiragiro mpulira oyagala kuŋŋamba aji nti olw'okuba Papa tavaako nammwe lwe mutaaveeko anti gwe tosooka kubuuka ku kiri gwe olinga olina weeyagala okusiiga mpulira aji tusooka tutunulire ebikolwa bino bibiri ekya Papa kugambye kyekyo bw'abanga naye mukulu kubanga bavunaana ono akuliddeko naye ng'ate Museveni waali obayinza n'okumulondera okuba Papa kubanga baleeta aweddemu supu Museveni waali mu myaka gino bwe buba bwa Papa yali badde atandika butandikati ono Francis yakamala emyaka emeka tebenkana mpulira aje
mu mbeera eyo bw'otunuulira ebigambo bya Faaza akugamba si kikolwa kyakumalako myaka mingi wabula bigambo byakulowooza nti abaliwo tewali asobola kuvaamu kaakati nno n'ekyo katubayigirize ye nga mukaliba ye bayina obukulembeze ku LC1 bwe bubondo mpulira bayina obukulembeze ku LC2 eye parish mpulira balina obukulembeze ku LC3 akidikonare mpulira abo nabo abadinkoni abo bebasomesibwa okuweebwa obwa bishopu mpulira aji onfuna nkufuna kaakati no babanga bwatyo batuuze enkiiko zaabwe bulungi lube lukiiko olwetongodde nga sinodi yaabwe eyise ebiwandiiko ekyo ekiweereze pulezidenti ti bwe tutudde tulabye kino mpulira olwo eddoboozi liba limu temubaamu ddoboozi lyowulira nga nze lyembadde mpulira oba bankuba amasasi bakakube gwonooba osoosa okufa mpulira bakafa bameka mpulira bangi abafudde mpulira aji ekyo nga tutadde wali ebbali Faaza abuulira ku nsonga yammwe aja ab'NRM okugula obululu ne ssente wano njagala nkubuulire omuze ogw'oggula obululu guva Bufalansa na Italy mpulira era teri wadde pe ayinza kukulimba nti tagumanyi mpulira genda obubuuzi gwirinayo teekati oli munnamawulire teekawo intelligence ojja kukiraba omuze gw'oggula obululu gye guva naye gumaamidde nnyene eyammwe Faaza yagulabye mu sabbuuni bwe batannabakwata mpulira yategereka obutaba mubbi mpulira naye akyekwe gwe bakutte gwe boogerako atannakwatibwa gwakwatira mu kituli yabeera omubbi naye gwatambula mpulira awo teryakulumiriza kiyinza n'okuba nga omubbi yakiyiseemu dda bakwatiramu era ebintu bino biri so common ayongera nakkaatiriza Faaza Richard nti mu biseera byawo bululu why now kyekibuuzo kye kyekikuleesa sabbuuni kati obadde wa ng'alifaalinga ku minisita wa microfinance minisita Kasolo kyenakugambye nti eno sitaane bw'akola ebyeno ne Katonda n'akolera oludda luno ye ennaku z'amazuukira Pasika ennaku za Ssekukkulu ennaku z'abajulizi wane Namugongo bye bakola byonna abakristo bakola buli kanaku lwaki ku ebyo wali wabaawo ekyenjawulo inowona kakati olyenjawulo weebiri mpulira akaseera kaba katuuse ak'okutunuulira ate yakusomesa nti buli lunaku n'ekiseera kyalwo wabaawo ekyokukaaba ekyokuzaala ekyokusanyuka ekyokulya ekyokwebaka igwe tabyawula simanyi aje simanyi ngeri kijabikwatamu kumbe ye alumiriza nti kano ke kaseera ak'NRM ejjerimberimbe mugule sabbuuni naye bw'abanga atambula nga alyowa emyoyo gy'obuliga bwe naye aba agenze ebbalimbalimba agenze ebbaliisa kigambo mpulira aje kaakati ero point kangiveeko bigambo bibadde biwanvu aji Faaza alumiriza nti nga muleesa akatini akakuunyuule mudduka n'ekinene alifaalinga ku nguudo n'agamba ekyotereeyo eri abasajja abanene bw'ababiri mulimu vice president Sekandi ne mubeeramu ne honorable minister Kasolo waayo naye tewaliyo kiraga nti gye bali enguudo mbi ebyobulamu bibi n'ebisigadde byonna sijja kwongerezaako byatayogedde aje ensonga ezo si ntuufu kaakati obutuufu bwabyo omuntu ayawukana Katonda agandi kunu faya kundu ye bw'alagira nti kibe nga kigira ki nga kiba naye gwe omuntu olafuubana n'atuuyo kaakati enguudo ezo ezitakoleddwa bulungi si za muntu omu kubanga nange nali nzikozeeko
gavumenti ejjula okuva wansi nga bw'oyimiridde ku ngatto zo solo y'engatto ye kakati yewaniridde byonna engoye zoyambadde essimu ze ziri mu mpale esente eziri mu mpale biki byonna biri ku solo emu naye ate ebitundu by'omubiri byanjawulo olaba ekitundu kino ekitambula wansi tekirina maaso tekirina matu naye ate ekikuddusa owona ensolo eneekulya oba odduka omutemu kiki kigere baba bala ebisinga okutegeera otandikira ku kigere tosobola ati ekigere kyange kitegeera nnyo kimanyi n'okubuuka ebinnya omutwe guli eno bwe guduumira naye kasita kamenya akwata ekinywa nga gwolama nti kubanga akugoba ajja kukusangawo newankubadde omutwe gutegeera gutya amagulu gaganye kaakati naye abantu bano betukozesa mu gavumenti mwe muli ajagala mwe muli atagimanyi mwe muli atagirowoozaako mwe muli agifumintirizaako egwe egende mu maaso bonna oli nabo ate ng'obasasula emisaala ngaera bagisuubira kaseera obutasuusa eno bw'ogamba nti mu malwaliro teri eddagala naye ng'ate abali babaana bammwe abakola mu malwaliro beriyingira Museveni yagenda mu sitoowa ani agendayo akulira sitoowa webale nnyo ate yalifulumya si yeye kaakati ate gwe kankaka atalina buvunanyizibwa obwo otwala omulwadde mu ddwaliro nga mu ssatu mulimu na mpeke ya panado oyo of course ngamba Museveni kaakati nno n'olwekyo wano nze kyenjagaddemu mukyo kutegeeza ono kumugamba ddamu otayiteninga olukoba lwo eri abakozi bo atunuulire bagamba nti asooka ayite ekitongole ky'eddagala mwagula lyenkanawa era mwali submitinga mutya mu bantu alyoka asindika abagenda okuddayo balondoole eddagala gye lyagenda baalinywa batya bona otunuulira ku bitabo by'abalwadde ng'osangawo abalwadde 8 ne batwala buli omu wamuwanga pakiti ey'eddagala sabbiiti 2 nga liweddemu mwamuwanga mukebe awonoonyeza obubbi bw'otuuka eyo nze kulako mirimu egyange gye nakolako nga nkyakulembera mu luweero wano era utegeerera eddagala engeri gye lifulumamu eddala baliwerekera abalireese baba batikkula ate be balizaayo lyawerekeddwa mafuta gayonoonese ate likomyewo gye likutte tetumanyi amagundi togalabye amakiriniki ge basanze nga basangayo eddagala lya ddwaliro liriko n'essiru ya gavumenti webale nnyo kale nno n'olwekyo nnomu ekyo ono mulabulabulabuzi kumugamba nti yongera otayiteninga ebintu bino totunulirira eri waggulu gy'otudde ekigere kijja kusanyalala kigaana okubuuka ekinnya aji bwe twali twogera ku byafaayo by'omulutalo wanjumbuulira nti bakusanga mu kusomesa oli mu bibyo kakati yaji njagala okujjukiza nti omwana bw'afuna olubuto mu ssomero duyinza obutavunaanibwa kutandikira kwa lumufunyisizza mukulu w'essomero oba n'obuvunaanyizibwa era bagamba mu ssomero lyaji nadduli abaana bakola bati bwe bati ne bwe bati tolusuubira nti Haji Faaza kyagamba bano kibalemye nga bw'otunuulira obuyinza obubadde mu sekandi obuyinza obukulidde mu kasolo kyenjagala nkulage nga bubalemye tonnaba kweruma olulimi naye Mufaaza oyo Mufaaza omubale ng'omu ku bakozi ba kereziya akola birungi byereere sinnamutunulamu ye taddaba kulaba ku Bafaaza bakola bintu ng'ebyo sinnamutunulamu njagala obeeremu ensimbu ayitibwa omuntu ne Yesu yasigana kati opitidde ky'omulungi omulungi ali omu Katonda Kitange kale n'olwekyo nno neeyo okulaba nga akangaza ng'ogwo gati ekereziya obuntu bulamu bwerina kitalo so nga nabo abajjuddeyo be bamu n'abo kale nno n'olwekyo ffe kye tugamba nti ye atayiteninga ebintu bino akanula amaaso
akinyiigire akikozese n'akamwa akikozese n'omukono gwo era akikyawe ebintu ebyo bijja kutereera. Bw'otunuulira Haji ebintu nga bibiri bye nnaasembayo mu mboozi eyo agambye nti mukyala w'omukulu Janet Museveni bwe waalabika ssente e Karamojja ne mumuwa omulimu e Karamojja bwe zaggwayo ne mumuggyayo bwe zaalabika mu education ne mumuwa omulimu mu education era maama yoyo y'omu yabeera buli wali ssente faaza abuuza nsonga yadde ayagala kumusindika mujje atunuulira n'agamba nti si gundi lwaki buli ewali ssente mukyala w'omukulu yabeerawo. Kaakati ensente ezo ziriko mu bifo bibiri Karamojja ne education byawadde ng'ekyokulabirako. Mpulira kaakati obukyawe bukira eddogo. Nze ntunuulidde abaaweebwa okuba baminisita b'amateeka ng'ate si bannamateeka. Mpulira Haji abaweereddwa kubanga minisita si yakola ba technocrats abayivu mali be mwateeka mu bifo ebyo be bagira ki be bakola emirimu babireeta ne babikola bulungi era senga ng'ojjayo n'ojjayo formula zibateekateeka oziraba nga ntuufu naye ate bwe gutuuka okuzissa mu nkola ate bakyusa ekibatu mpulira ekyokungulu ne batunuzaayo kyamunda. Yes. Mpulira Haji kale no n'olwekyo bw'otunuulira ssente nze ntunuulira minisitule zisinga obungi zonna naddala mu noosi eyo zibadde zirina essente lwa nsonga tebabadde abulula buddaabuluzi okuva ku ssematalo gwe babadde nako owakkoni w'emyaka 2. Mpulira Haji okutunuulira ebyo kwekyogezaako okuntegeeza Haji nti awo wokka si wabadde akasente apaana ewala tasobodde kutunulayo enguudo teziriimu ssente mweziri ebyobulimi tebiriimu ssente mwebiri Haji. Mpulira Haji n'ebirala bingi kyagezaako okukkaatiriza ekivudde mu mufaaza kyekyokubeera nti nno kale twaligambye ye gwayise mulungi omu kyagezaako okutunuulira nakkaatiriza nti mukyala Museveni era ndowooza ekigambo ekisembyeyo kibadde kijaabulula obukulembeze bwe mu minisitule ebyo y'ebyaki y'ebyenjigiriza nti tagisobola kuba n'obuyigirize takola ki ayinza okuba tabulina buddukanya wali. Kyenjagadde okukulaga nti bannabyabufuzi bangi be baweebwa ebitongole ebyo. Kati Haji mbadde ntunuulira ngamba kyagezaako okwesibako nti ne ministry olw'okuba kasente ke kamutwalayo emirimu egiriyo talina bukugu bugikola ng'egyeducation mukyala w'omukulu gwagezaako referringako. Kyolowooza nti mukyala Museveni ne Barnabas Kiri bombe baminisita b'education Barnabas Kiri yasoma ennyo okusinga ono anti Barnabas Kiri agisimumanyi tolimanyi bamunnyonnyole nti nsobole okuteeka ku minzaani yaliwo grade 3. Mpulira naamini yamuwa obwa minisita obwa education. Mpulira era emirimu gyatambula emirimu gya Amini Haji giyogerwako nti gyali gya kiboggwe bwako bino ebyokusaaga. Mpulira waliwo Amini bye yakola bitanda bakola kituufu waliwo ebimujjukirwako benkulaga ebizimbe ebiyimiridde awo Workers House, Gundi, ekizimbe kya UPC, kiri ekyakademu omusanvu, conference center mu tutweseza byonna ebyo bibye. Byonna byaliwo ku mulembe gwoyo. Iyo yabyezimbira. Ogwogerwako nti musanvu mu etaano ngage tugenda okukyaza wano OAU. N'azimba ekizimbe ekyo abigosola be bakizimba. Mpulira Haji. Era gwe mulundi gwonna gusooka gwe nalabako nga tukiyingiddemu. Ne president nakusobola okumwebaza nti owange naye yagira ne waliwo tutudde Amini ye yazimbawo. Kale n'olwekyo nsaagala ogambe nti bw'olwala akagere ka nasswe olwo wenna oba mufu. Kituufu. Naye alina ensobi ezaaliwo ate n'ebirungi byagira ki byakola newankubadde ensi ereekaana omulimu Idi Amini gwe yakola tugobera abayindi obuyinza abuzze mu mikono gy'abaddugavu. It was a great work. Okuyinza n'okulemerera abaliddawo okugukola
kizibu ogoba omuyindi wano kati anti njagala nkulage yazibula obwongo bw'abaddugavu mu byenfuna mpulira batandika okugenda e Bulaaya yonna okusobola nga baleeta wano mpulira basookanga Nairobi nga yewala ne bagenda nga bajirira mpola okuleeta wano emmoroka ezo zitata zajja wano lwaki olwekyo kye baatusibako embago mpulira nga zisikira Fiat kano n'olwekyo nno si buli kimu kyonna kiyakola mpulira nti kyali kibi kyereere bwe baatuuka wano nja kuwayo kano topiki tuyiveeko bwe baatuuka wano President Yusuf Kironde Lule yayogera n'agamba nti newankubadde empanyisiganya y'obusuubuzi yali akimpatiira naye ate ku ssaawa yali ntuufu naye newankubadde teyita mu mateeka matuufu naye I cannot de-Africanize the business siyinza kuddira business z'abo baddugavu nezibajjako neziwa baddugavu beeru mpulira ekyo kyali tekisoboka mpulira lwaki tetukyebaza senga twalwana olutalo nga tuli mu nsiko eyo nga bayindi be bajjudde obusuubuzi bwonna twali baddeyo ensimbi zaali badde zitambulira mu bwo mpuliraaki naye olwokuba bakakaka balina bagundi balina abatyobe balina bw'oyitako ewuwe agala omulimu gutambule mpulira Haji mu mbeera eyo ŋŋenda kubanga nkomekkereza ebigambo bya Faaza Richard era weebali Haji kutuwabula waliwo akagambo ak'enjawulo nga nkomekkereza ebigambo bya Faaza Haji ke walisibiride bannaddiini ng'okusukka Faaza okuyita mu babuulizi abasumba n'abantu ab'ekikula ekyo mu kaseera kano ke tuli mwaka ebyobufuzi kaakati saagala kugamba nti bannaddiini tubajjeko omwogera naye ate bateekeddwa okubaako n'ekipimo kubanga nabo mu nsobi zaabwe nga bali mu matwale gaabwe singa nga obuligo obwo bayigiriza ng'omu kubakkiriza yavuddeyo n'abyogerera mu kereziya nga naye waali ayinza n'omugoba nti otaddanga n'asabira wano kituufu ng'agambye ku nsobi ezo wakati mu kibiina ekikuŋŋaanya kano n'olwekyo nno n'ekirala beeyambe nnyo enkiiko zaabwe ezo ziwulirizibwa nnyo n'akola ekiwandiiko ekisigalawo n'alijja kyalisomako ne bakitwala ne bekyetikka ne bagamba kiikyo tukikuleetedde naye mulimu kino waliwo kino waliwo kino waliwo kino waliwo kino era bona omugaa tujja ne baminisita abakwatwako bajja bayitayo abasinkane mu lukiiko mu mbeera eyo ate tesesamaza matu ate n'ono ono wa wansi eba temukwatako tutunuulira nnyo pulezidenti waabwe eyo gye bagenda okuteeseza tutunuulidde Haji nti era ndowooza obukatuliki bwakozewo step mu kukwasisa Reverend Faaza Richard empisa ky'omusumba omupya omulonde Jumba nga wuliddeko nti kirabika amuyise annyonnyole kale nfe nno abanyumiddwa ebigambo ebyo nga babagambako tetuwulidde bulungi anaayogerangako nga gwe mutwala okubonereza anaayogerangako Haji lwaki ayogera amazima ate abonerezebwa tusuubira nti ebigambo bya Faaza abamu byabadde bituufu anti birina ekifo kyabyo kubanga oyo si ye liida wa Catholic Church mu dayosisi y'e Masaka mpulira abayinza okubanga musosolooti omwereere atali archidictionary mpulira nti ye Ssaabalabizi ye Ssaabadinkoni nga wambiga ebya wansi kano n'olwekyo ndo babanga akirina bwe kityo bakikubaganyeeko ebirowoozo wansi bafulumye ekiwedde ekijjudde obulungi nga tekiripurezentinze olutaali kiripurezentinze ekibiina ky'abannaddiini n'abakkiriza baabwe mpulira okusinziira naye nno Haji nkwebaza nnyo ku kitundu ekyo nyinayo ebibuuzo bibiri ebisembayo ku pulogulaamu Haji twawuliddeko nze nange era nja kyongero kinoonyezaako naye tekikyali nnyo kyakukweka Haji gavumenti yammwe etuuse okuzimba enguudo e Congo twawuliddeko nti muzimba oluguudo e Congo ng'ezaffe
zitukuba ne tugwa mu binnya. Gavumenti yaffe etuuse okuzimba enguudo oba okukulaakulanya ensi endala. Ekyo gamba? Yes. Kaakati ekitta bannayuganda n'abantu abalala amawulire olumala okugasoma gasibira mu ttooyi kugasuula busuuzi taddamu gatunulira tagasaamu ekitiibwa olugawedde so nga gakyatambula alabye omutwe n'omutwe oguli ku mawulire. Kale nno tulina ekizibu ku ntalo ezaali e Congo gye twalina abasirikale. Abasirikale abo bwe baabeerayo baateeberezebwa okuba nti balina bye baanyaga. Okitegedde? Era emisango gyagenda mu kkooti z'ensi yonna ne bagitusalira nti gyatusinga twabba oba twagenda kutaasa naye twagira ki mwavaayo n'ebitali byammwe ne mujja n'ebitali byammwe. Kaakati no mu ntegeeragana ya zigavumenti ne zigavumenti mu nsasulagano otoola obuwumbi. Kaakati bano ne beewa ttenda ne baba nga beewadde ettenda bwebwo obwongo obwange nga nadduli bagende babalimira oluguudo luli essente ezo bazibale nga zisasuddwa. Naye so si bukwano nti abakongo batusinga okwagala. Yes. Kutuukiriza mutango ogwatutanzibwa. Yes. Aji naye ng'abaazibba baliwa abo abateeberezebwa nti baakomawo n'ebitali byabwe lwaki boosi twalaba bwe bavunaanibwa ate bye babbagoloza baleeta migugu gyakwetikka nti wagiraba. Mpulira batekukuba nga basimagolingayo golodi lufufuge dozi ajuza empale yeeyo emu. Mpulira ojjamu bukadde bwa ssente obugagga bw'amala okusala n'ayigira e Uganda ng'okyamu kati aleeta empale enjaze. Tekisoboka abazze ewaabwe. Naye abaavunaanibwa Haji bali mu lwatu abaayogerwako mu kubba embaawo ne golodi. Omwo nno nga kigambibwa nti omukulu yali waggulu waabo abavunaanibwa ekyo ate yali muto wa pulezidenti era n'awandiikibwako General Sale. Twawulirawo ko mukulu we era mukama era komanda wa Armed Forces ng'ataddewo embeera y'omubonereza. Kati nno tusasula omutango ogw'ebyo bye tulowooza nti byalina okukola ki okuba nga bigambwako. Aje omuntu waasookerwako wali eri mu nnyumba esooka ye taavunaanibwe ng'alina kyakoze. Bwe kibanga kirina amakulu nga kirina obujulizi yagenda mu kkooti ne gutusinga bujulizi ki obusinga awo mu kkooti eyaawa okusinziira ku kye tusasula waliwo kkooti eyaffe kubanga bano abaffe tojja bayo olwobatwale mu Heege. Mpulira ekkooti ya wano tegwamusinga bwebanga tegwamusinga wano nga bwali mujasi nga balwanira emirembe gitwaliyo n'abagundi bano abasajja abaatuttanga bajja batawanja ebintu bitundu bye Kasese ADF abalakwena kale kabatange kino kassa kiri kyagira ki kiri twakiwona naye ye golodi bamutwala Haji baali badde bamuzza ne tumuzaayo ne tutazimba nguudo seekandi wano mabega wange be batusomera eyo nga batulombera eddwa nti ayi Mukama Katonda obugagga obunatutaasa oba buli mu ggulu busse oba buli buvanjuba oba mu bwanjuba buleete oba buli wansi mu ttaka busembeze kumpi tubufune. Ate kati awo guno weebuuza nti ate yaleeta byaki buno obwatutaasa oba obunaamutaasa bwasembera. Mpulira wano Abatanzania Amin yalina ebintu tanka enyonyi byaddawa abakomboozi nga baze. Mpulira byeggwera Tanzania byadda tebyalabikako tetubavunaananga kubireeta bitwala. Mpulira anti omunyago kasotalo lugwa emmundu ne zisirika nga Mukama wammwe aduubira kyaki kale n'okukyajinga okukitegeeza kutoola wuki osanzeewo.
bulijjo mpulira kigambo nga simanyi tukuba kukyajinga otola empale ezaffe zifaanana ezammwe mubirizi eno eriyo ensawo mubirizi makugunyuwa ebyo byonna byakuteegamu kyaji ensi gyegeze yololekaaji buli akaliwo n'okanoonyeza nsawo engeri gye kayingiramu ensawo kale nno bulijjo sikimanyaji nti gwali mutango nga gwe tuliko kubanga gwatunuulirwa nti tugenda kuba tugusasulira ebbanga ki ddene ekinaasembayo Haji ku nsonga y'emu eggwanga lyabaliriddwa jjo lino eryaffe nga lirina amabanja ge tutasobola kusasula myaka 9 n'omusobyo Haji mufuga ggwanga ki eririna amabanja ng'enguudo zizimbibwa ku ssente z'abeebweru n'amaka weegali ge batuuka n'okutunda tekakugamba ggwanga gogamba ggwanga naawe amaka agago g'olina nago waliwo lwadde ewaka nga TV egenda nga n'entebe zifuluma naye ate Katonda agamba nti ŋŋenda kukyusa ekyo ekimyuse nga bendera nkitukuze ng'omuzira nti olwo obulungamu bugize eki buzze naffe bwe tunaasima golodi waffe ow'amafuta bajja kutunda ensimbi ziyale amatundu gwe tojjukira wano nti Amini y'omu ku badduukirira eggwanga lya Dubai ne babaweereza wano Boeing 707 3 ezijjudde emmere eya buli kika ezigendebwa ku kisaawe kyabwe era ekyo ekyaweesa abasajja abo ne baba Uganda ekisaawe ku kisaawe ne babawa ekifo ti basajja batuddukira naye kakati olwaliro Dubai erowooleza mu kugitikkira nnyonyi ya mmere ate kikyasoboka ekyo webale nnyo kakati ekyo kigenda kukya lugenda kukya ebbanja liweddewo bulamu abalireese Haji abalireese mu gavumenti eno teweeraliikirira nti tunaalyaki tunaanywaki mulabire ku nnyonyi ez'omuttale tezisiga tezikungula teziyina mawanika zikeesanjala weeviira ku ggulu nga zikkuse nti waliisiza ebyo bitasaba teyalisinza okuliisamu abalina okukkiriza okutono kituufu olaba nabyo birya ne biwangaala naffe tugume ddala Haji ffe tulowooza nti gavumenti tebagiddukanyiza ku kuteebereza kakati boddayo ku ekyo gamba gavumenti bagiddukanyiza ku ekyo nga Katonda yasazeewo so si bwongo bwo mpulira naye walina okubawo enteeka ekyo bwakireetawo ng'omugamba nti nkusaba ate otuyiyize ekinaakijjawo mpulira kakati naakuwa amafuta Haji Ssebo kampeyini zatandise nnyo kampeyini zatandikidde ddala mukama wo twamulabye ng'agenza okukola kampeyini naye leero lwe tusoose okulaba Museveni ng'ayimiridde ewantu watali bantu tusoose okulaba Museveni ndowooza mbeera ya COVID ono ng'emuleetedde Haji NRM pulaani yammwe ne kampeyini eri scientific eri etya kakati kunze mu myaka gyange gye nnyina n'obululu bwe nnoonyeza ne bwe nkubye newankubadde COVID waali tetunnaba kunoonya kalulu mpulira tuli mu mokale twejinga bwejinzi mukyali mu kwemokoola kubanga ng'abo bawalabize saabalabye ku TV saagibaddeko bw'oba banazaayo obubaka okubunya ebyalo by'ewaabwe sikiwa babadde mu tenti bali mu butebe tewali kusala ndongo eno yaffe ey'obululu ate korona naye ali bifo enjala bwegwa tegwa ggwanga inchi to inchi nsalo ku nsalo amateeka agateekwa okubaawo tugambe ow'ekibuga gundi tayimuka kagenda mu kibuga gundi mwe mbeere mwekanga bwe tulimu abanajja abalala kale katugambe nti oba bamawulire bajje n'amabaluwa agabalaga nti era mwate mwe tekyetaagisa gwe kusindika kufuna bbaluwa gwe nawe buli sabbiiti 2 olina okugenda ne bakkebera kituufu kigwa kuba otambudde nawe okimanyi mpulira nate nawe batakuwaayo kantu konna ate ojja kgenda ekitundu gye kiri ate nawe gwe kakubakire kituufu okusinziira ku bululu engeri gye butambuddemu engeri ya sayansi Haji ekyatusoberedde ddala kubanga mukama we yasizire n'agamba waayi tetwagala kumobilizinga katugira tutambula n'abakola ki n'abaliwo
naye enjiri yammwe ndaba nga tejja kutuuka Haji eyinza obutatuukira ddala naye mmwe temwetaaga kuba njiri ndowooza Haji lwaki ebbanga lye mukoze obululu gwe kyewagala okuntegeeza nti mu Vatican tebakyasaba kubanga basola na paapa emisa gyesooka tenaba nakugira walala awo nkutegedde bulungi Haji newankubadde nga muluddewo gundi erina okuba nga enjiri esigala etambula mpulira naye twasinzidde eyo mukama wo n'avumirira ate ekikolwa ky'abalala abavuganya nti bakuŋŋaanya abantu era nenkiwulirako nti n'okuyimirira waggulu w'emmotoka n'osaba obululu kyaliwerwa kale gwe ng'oga nti enkola eyo si ntuufu ate mukama wo yagamba okusobola okulwanyisa omulabe njagala okubuulira omuntu obulamu bw'omuntu bwawukanira ddala n'obulamu bw'ensolo mpulira wano bw'abanga akitunda nti emyaka gyafuze gyemingi na buli koona bamumanyi wano mba kulaba katambi akafaatha keyayogereddemu abo beyasiize endwadde bw'onooniinira abo nga natosaze magezi gagijjawo onooba bayitako otya of course olina okwewa akaseera omuganda akugamba ti olumbe olunatta ennyindo olunatta embwa lusooka kugiziba nnyindo mpulira kaakati naffe nno tulabeka nga abatuziba ennyindo tuleme kuwulira kiki ekifumbuka okuva eri abatuvuganya mpulira naye ate mukama wamwe alinga era yakikola kuba yasinga okuwagira okukendeeza ku bantu mpulira engeri y'obulwadde eno Haji si yegenda okuleetawo embeera kuba ffenna tetubumanyi ne obululu tetumanyi mbeera egenda kukola ki embeera egenda kubuvaamu kale nno Haji era nakano nja kukayisaawo mangu mu mbeera eno ndowooza kankutwale bwe nti Haji amawulire naffe abagasaka twagenzeko ewa Dr. Besigye ono nno nga yaliko abavuganya ebisanja bye 4 oba bibadde 4 ndowooza kalaze n'alwawo n'ebisanja n'embyerabira ebyokubavuganya kaakati Dr. Besigye alina ekigambo kye nti bwe mulemera mu ntebe alina pulaani B nti bino ebyammwe ebyoggira obululu akikakasa akiwaako n'obujulizi Dr. Besigye nti akalulu ke mubadde mujjamu kubanga mwali mubadde temukawanguza bokisi Haji akalulu Dr. Besigye kayogerako mubadde mukawanguza ki kaakati omuganda akugamba kigwange emumbwa nga yakimanyi atabagako na mumbwa wakatagisiranga nako mpulira bweva ku ntebe negwa wansi ojawula otya n'ekintu ekirala nti eyo mumbwa sisobola gitegeera webale nnyo kaakati nno naye aveeyo atulage ensaagi lage nti tubadde tukakola bwe tuti naye bw'agamba ati ng'ate betwajja nabo si muzi nga bw'olaba ono omwana Bobi Wine oba nga bw'olaba Amuriati naye Amuriati oyo mukulu ayinza okubanga ne mu Arrow Boys yalimu mpulira kale Amuriati ayinza kuba yaliyo naye tugereze ku Katumba tulina omuta yazze mukalabita Katumba nga Katumba kaakati nno abo bw'oyinza okusonyiwa naye ye aleke kutuyisa bbalibbali ng'ate ekkubo weeriri tatuyisa mu nsiko atuyise mu kkubo mwennyini mpulira ajje butereevu agambe nti nno nti ng'akalulu gundi nze nakolera gindi kubanga yaliko National Political Commissar abaddeko Minister of Internal Affairs ebyo byonna abimanyi atubuulire tibwe kaba kadde kabbibwa nze wange nakabba bwenti mpulira agambye muzzemu muzannyo obubadi akalulu mbadde temukawanguza bokisi muyina obukodyo bwammwe anti abwogereko mpulira gwola Biden yabyogera munange ne Biden mukristaayo naye yasoma aya ya Quran n'agamba nti obusiraamu bugamba kyekintu bwe kiba kikoze bubi kinyiigire kikyawe kijeewo n'omukono gwo oba kivumirire mpulira naye atunyonyole naye ye agambye be Dr. Besigye nti newankubadde kaakati ekibiina kye yatandika kikulemberwa Amuriati yayina pulaani B pulaani B eno yegenda okubajja muki
mu ntebe ebigambo bya Besigye bino Haji obitwala otya? Oyo Katemba waabwe nze nagamba dda abaana bange nti abantu abo nga balabe bavuddeyo bali Katemba. Tewali njawulo wakati wa Mugisa muntu, tewali njawulo wakati wa Besigye gonnyonnyola, tewali njawulo wakati wa Tumukunde n'abalala. Abo bonna bavudde mu nnyumba kiki naye bye bafubutuse nga balinga abagamba ku mukama waabwe tifika tujje tutaataaganye emisu gino mpulira awo wonookubiramu naye nga baleke tulimba mu ngeri y'omusu omuzadde mpulira naye baleme kugamba nti nawe bw'oba ogenda okulonda kwabo onooba olonza omuntu omulala mpulira lawa abo bwe twajja nabo nga nange mbamanyi nabo bammanyi gwobasimba mugongo nolowooza mbu onoonya nkyukakyuka tebaliimu Haji tebaliimu mpulira oba mwabakuba enjiri bajja nayo anti bayinza okuba banyiigira muli nkugambye twajja nabo basookera mu bifo binene mpulira kaakati gwe genda obuuze Mugisa muntu okulembedde ejja emyaka 10 Abaganda yakulaakulanyayo bameka mpulira mu sekita eyo byamagye kibuuzo ekyo mpulira Besigye yali Minister Internal Affairs abapoliisi Abaganda ne bakuziza ne bakola baali bameka yakuza abalala Haji nga nabo Bannayuganda n'abanga mbuulira enjiri n'asooka gabeeka mpulira olowooza mutume yava Buwarabu n'ajja asookera Uganda okusomesa Obusiraamu yasookera gye yazaalibwa mpulira kaakati nno n'olwekyo ebyo bisaagala oli adda awa nnimbe kaakati Tumukunde ani atamutegeera abadde mu bitongole bimeka asaavinze Muyiso afuuse minisita Mulamba ow'ebyobutebenkevu n'ebifo ebirala bingi nnyo kaakati ateekere ku lisiti bagundi nagundi baali mbuzibu bati naye bayamba bwe bati bwenti naye bw'aba akwata omwana ow'okutwalayo okuwandiisa atwalayo wuwe mpulira olwo bw'aba anoonya gwatwala ekifo era akwata oyo ow'omuntumbwe mpulira naye Tumukunde yagamba yataasa aba bodaboda ng'abataasa ku chairman wammwe ow'NRM kitatta tiyakwata ataasa aba bodaboda ekitegeeza bwagamba bwatyo nti yabataasa baali bakoonagana ne Nyakairima Kayula mpulira naye nze mbamanyi nti baali mu kisusunku kyekimu okusinziira ye ku development zalaga mu kaseera we yabeereranga minisita n'ebyo kitta abantu bino ebyaliwo agamba teyalina power mwamuwa ekifo ne bamusinza amaanyi ate baki aba appointing authority mukama okuva ku ntikko anaalemwa ebbuzi okutuga njiri ntunuulidde mpulira kakati ng'akuzayo ku mboozi ya Besigye Haji Besigye agamba bwe tutafuba ne twerwanako ne tuluma n'ogwengulu ne tusuuza Museveni amafuta gagamba nti amafuta ge singa gguka n'agenda mu ligimu endala ate erimu amafuta ye ne banne bagenda kuba babi nnyo pointi ya Besigye eyo ku mafuta Haji kaakati kyawanga ensonga nti olaba atufuze ng'akyakuŋŋaanya kamu olwo bw'akwata ku mafuta tulina engero bbiri nti omubi yapama mu lumbe olwo lumu kubanga ekisajja ekyo kyapamye nawano n'endabika yokka gye kirabika endabika sige mayisa kituufu senga ebikere bye tusiiba tutta naye ate tutta misoto eginyirira kubanga gyemibi ne bwe gunyirira gutya gusigala gwa busagwa mpulira Haji wano ekikere ne bwe kikabeera mu nsonda teri alemererwa gaaya ttooke mu kamwa tekikere kyatuyingiridde mpulira Haji naye bwe gujja mu nju wayingiddemu omusota mpulira akali nga tokyayagala nakasubi kukoonako mansira amafuta buli wamu mpulira kale nno n'olwekyo ekyokubiri bw'ayogera ku mafuta ku bugagga sitwagala tutwale nti Obuganda buno bugagga wadde bukuze bwezimba nga bwezimbira ku mafuta
bwezimbira ku bulimi mpulira era tojja kugamba nti ab'embalala bagaggawadde nga bagaggawalira ku maki ku mafuta tiganda bana kubatuuka nako mpulira naye ente zaabwe bazirina amata gaabwe ensuku emmere bagisomba bagerera nga tugirya ebyo bwabireka ebbali ate atulalambaze ate atutunduze ku mafuta aba byayogera bye bimuweddeko ayinza okuba nga aja alengedde tolaba ku matooke n'amata abadde atufuga bw'ati bw'akwata ku mafuta kinaasukka kakati lwaki tayogera ku bizimbe bye kino bana abitwala anti ye talemedde ku ntebe ate oli alemeddeko yatwala ebyaffe kituufu mpulira agi byo nga tabyogeddeko yayagala kutaasa byowa agi okulabula kwa Besigye bwe kulituukirira owaayi naye tuli mugamba yayogera wagamba entebe eno bwe tugikkiriza neesukka omuzeeyi ono agenda okukwata ku mafuta naye akugamba Haji nti nno pulaani B kyetutannamanya oba mmwe abali mu gavumenti eno muyinza otutaasa ffe banayinki ku kigambo ekyo kuba pulaani B etategeerekeka etutiisa ate pulaani B si yesoose emyaka gye gyonna egy'emirundi ena siga emyaka 2 ng'ajja avuganya nga buli lwavuganya abaako tetugenda ku B naye nga B tetugirabanga tugimanyi mpulira byakwogera mu bwogezi yes mpulira Haji naye bw'aba nga ategeeza nti pulaani B bajja genda balwane kasita naye ensiko yagirimu mpulira ate be batemera ebibira bavudde waabwe batemera ebibira byaffe obimalawo eno agenda kwekwekawa simanyi janaalaza olutalo mpulira ebibira byo Haji bigenze waliwo wano ebibira naye si abitemye Haji tunakiraba ekyo naye era gwambuulira kati mu mbeera eyo Haji kiki ekyogerwa Besigye kyagezaako rifaalingako ne banne abalala nti mukamaawo yeeremezza mu buyinza ate abadde ajja awangulwa nti bamukuba akaki akalulu naye n'alemerawo njagala agikuwa ekyokulabirako ayagala mulabisa ng'oli ow'omu America Trump gwe bawangudde plain clear n'agamba sijja kuva mu ntebe Haji Museveni singa bamuwangula tasobola kukola nga Trump okimulabamu ekyo nkimulabamu mu myaka gy'atuuseemu ebansobi nnene nga Katonda amumye ekitangaala okugamba nti bawangudde ate naga nti nzira mu nsiko okoleyo ki era bw'anaagenda okuba mu nsiko afugeyo emeka mpulira y'ensiko eriwa baagitema tetwakola ndagaano egamba ti eggwanga twaligula kubanga bwengula emmotoka yange mu galagi esigala yange naye galagi eyajenguza teyinza kujja kugirondoola kugitwala wazira nga empisi kugirondoola kumpambirabo okugirabirira obulungi mpulira Haji kaakati eggwanga lino newankubadde mwalirwanirira temwalifunako kyapa kisibwe guli mumbeera eyo kale mbadde simanyi Haji nti ne mu nsi ezikulaakulanye wabeerayo ebintu by'okweremeza mu ntebe Haji Trump wamulabye kaakati Trump oyo mu Germany tojjukira nti eggwanga lino okusafaringa mu ntalo ez'emirundi 2 First World War yaleetebwa Germany mpulira Second World War yaleetebwa ki Germany yes mpulira kale n'olwekyo eyo n'oyo nga mu Germany bajjajjaabe be basenguka eno ne basenga eri abadde agobaganya banne naye nga ne bamanyi nti naye mu Germany kuba badde bamugamba nti anaawe tambula simba akanuuloddeyo ewammwe Germany fenna abajja mu America tuggwemu naye ate gwe tojja kubasekula gy'okwota olw'erangi gwefuule nti eri si ggwanga ly'abeeru ggwanga ly'aba Indians si yabeera y'omuggwe ate nojja n'ogoba abaawo omuzza obuzzi twawuliddeko Haji n'abaana be nga bagamba nti taata mutuufu embeera y'okulemera mu buyinza bagisiiga n'abaana n'abaana be abalenzi twawulidde bagamba nti owaaye taata muki mutuufu era Trump agamba agenda mu kooti anti ekyo omuzungu yatugamba like a father like a son ebbanga erisinga obungi
omwana afaanana na taata. Haji kutegedde bulungi. Tweyanza nnyo akaseera k'otuwa kuba ensonga zibeera nnyingi ze tulina okubanga tukubuuza Haji. Besigye mutadde ebbali ne Trump mutadde kuki ku bbali. Waliwo ekigambo kyafulumye mu Robert Kyagulanyi n'omu ku ba presidential candidates akubiriza abantu be nti singa muba mulonze ate musigale mu kifo awalonderwa mukuuma obuki obululu. Naye ate sayidi endala eya poliisi saako n'abakwasisa amateeka g'ebyobulamu bagamba nti ate waliwo akadde akatakkirizibwe bantu kubanga bakyakoze eki abakuŋŋaanyi. Haji ndaba akavuyo akajja tugenda kumalako tutya n'akalulu ng'abantu nga kigambibwa ne bulijjo lwe babeerawo ne beekwata amataayi nti kalulu kabbiddwa. Tunaasobola okulonda ne tudde ewaka ne kabalibwa mu budde ne watabaawo commotion mu ggwanga lino. Kaakati ekyo kye baba bakola batuulenga aba candidates bayise resolution bagitwalire electoral commission kuba tukyali mu transit bagirage nga bwe kyateekeddwa okubeera naye nga buli yenna yeesimbyewo abeerawo era kubanga abana agenti we era ne ba agenti abo babalakamukamu awo mu lujja gundi nga bakakwasa oli gundi nga bakakwasa ono gundi nga bakakwasa oli. Kaakati bagatta obuntu obwo awo ne tuvaawo nga tulangiridde. Kaakati no awo mwenga mu bakalabalaba bwe batyo mutege ebintu bingi okusinziira wonna wanaateeka okubala obululu. Gw'oli bwana agamba nti yaleese kano ng'ogatta bye bakuwadde ku lutambiro n'oli tulabe ekyaleese kino kiki ekiyinza okuba nga kyekyaleese embeera etali nki ntuufu embeera etali ntuufu naye okusinziira naye tuleme kwewereragana ate era bwe muneewereragana ne mukwataganira awo mu mataayi mu bulabo ojja kusanga nga ati n'ebibokisi badduse nabyo mu biseera by'obululu. Gubadde ndowooza mulimu gwa paalamenti ajja okulambika embeera eyo bw'otukuba tooki mu paalamenti eno esembeyo nga tuyingira obululu ekoze etya? Ati byonna sinaba kubisomako bulungi naye wano asinga okuwulirizibwa ye candidate yaba agenda kubanga olwaleero ali mu buyinza bwa paalamenti ye chairman wa electoral commission. Mbadde sikitegedde Haji ekyo mu biseera by'obululu saawa eno chairman wa electoral commission yawe ebiragiro akakiiko ka paalamenti kano aka electoral commission katunuulirwa nti tekeetengeredde Haji. Leka katemera mpenda za kutoloka. Kitegedde Haji leka nneme katemera kubo ddala kitegeeza nti buli kagenda okukola keebuuza eri nti waliwo amateeka bagawandiika dda jurisdictions ezigobererwa ebiri mu buyinza bwabwe okusoba ku ebyo ebinaasoba mu kalulu bivunaanibwa ku bo butereevu. Definitely yes. Mpulira kye balina awo we baddukira. Ng'emmere ewunyira mu ffumbiro nga gw'ogamba nti omwami yaguze ettooke bbi ettooke erisiiridde oba byo baddungi bivunaanibwa kusiiriira. Haji era nkuleetera obubaka buno. Haji abantu banyiivu abamu ku sayidi emu walubadde n'omusango mu kkooti omusango ogwo nga gwa mukulu ayitibwa Kanyaamunyu ono nno nga kigambibwa nti alina oluganda ku Winnie Byanyima n'erinnya eriva ku sayidi ey'omu west. Abantu batunuulidde omusango gwa Kanyaamunyu eyakwata emmundu n'agijjayo natta omuntu naye tegusaliddwa ndowooza public court kankubadde ffe tuli balamuzi gwamaze okusalibwa abantu bagamba gwasaliddwa bubi. Kanyaamunyu yaweereddwa emyaka wagindaba 5 oluvannyuma lw'okukkiriza nti yatta omuntu n'omusango oguli ne gukyusibwamu ne bamuteekako gwa kutta muntu mu butali buki bugenderevu. Haji ensala y'omusango gw'omuntu ogumusibya obulamu bwe bwonna teyabadde feya. Okirowoozaako ki ku musango ogwo? Kaakati Kanyaamunyu yazannya akabadi ke yazannya
kwe kusituka ne famire ye ne bagenda eri mu famire ye nannyini mufu eyafa ne baga tuzze kwetonda ekintu twakikola naye mu busungu obw'ekisiru naye tujja kutanga naye mutuddiremu mpulira ne batuula ne bakkaanya ne basala kye basaze ne bagadde kale ffe waffe ku ludda olwaffe ng'abazadde tukugize eki tukusonyiye mpulira naye egyo emisango egisigadde gyawa bya mu kooti kaakati nno ne kooti naye ng'agirimu muntu kaakati basooka bagezaako n'okukyogera bagamba aa ebyo bye mwogedde byeri n'ebyeno byawa byeno era nze nali mmanyi nti engeri gye babinnyonnyodde nga naffe twabiraba n'okubiraba ne ku tv nti nsuubira bajja kumusiba eryo ebbanga lyamazeeyo bamute mpulira naye ndageza okuwulira nti bamuliiza emyaka 5 kano n'olwekyo nno omulamuzi tomunenya nnyo yabadde nekirumira mpuyi 2 mpulira nesi famire yayingidde mu judicio mpulira nebaawo ensala gyesala yenannyini kaakati ne kooti esalira ku ebyo ebyagireetebwa mu maaso kakati otobanga oludda oluzadde lwamatira bwaibaza yalukkiriza n'omutango mpulira naye okusinziira Haji Kantegeere loolo ya community court yene eriki community court nga bwe naakusobya Haji n'okuba olukiiko mu kikomera kyo kino n'ogamba mutabani wange kankaka musonyiye community njagala kutegeera loolo ya community court eno mu kusala emisango etandikirawo ekomawa kyonna ekikwatako kubanga loolo ya community ekuŋŋaanya community oba ekuŋŋaanya famire kooti bweba etudde famire n'emala esalawo kino nakino ne kooti ate erina okukiwuliriza mpulira enkola eyo mukama we yagireeta yajja n'akuba meeting awo n'ayogera ku matoputi enkola y'okugenda okwetonda mu northern Uganda so ekigambo bwe kirabikirako ewa mukamaawo ate ne kirabikirako ne ku sayidi endala nga kikoleddwa abantu balowooza nti yabadde emabega w'okubala ebintu ebyo kaakati okufaanagana kw'ebintu tekitegeeza nti byebyo kubanga Katonda ebikolwa byatuwa byatukozesa ne sitanda abitukozesa mpulira nofuna nkufuna kaakati nno n'olwekyo leka gamba nti bifaanagana nga kiki mpulira totwala mu ssabo mbuzi nnema mpulira totwala mu ssabo mbuzi ya lukuku totwala mu ssabo mbuzi yavaako jjembe mpulira obiraba eriko obumogo tekkirizibwayo ate naffe bwe tuba tusaddaaka biba tugamba kyokka ate ne mukama bw'oba omuwa tomuwa kyayonooneka webale nnyo ga sitaani akola ebifaanagana eby'omutonzi naye toyinza ga nti bebamu mpulira nkutegedde Haji kaakati ne Haji waliwo ebigambo ebyenjawulo Haji nga tumaliriza newaali agadde okuwa eggwanga mu kiseera kino eky'obululu essebo kaakati mu kiseera kino eky'obululu nsaba abeesimbyewo abali mu bululu ba candidates ebibiina gavumenti buli omu ayambala obuntu bulamu mpulira ayambala ekitiibwa ekyokusiŋŋanamu ekitiibwa bawaŋŋane enkizo kinswaza nga nze ate bwe ntunuulira nga nze entambula ne batankuba tiyagaasi mpulira nendaba omulala tannaba nakuba lukiiko ate tiyagaasi n'abula n'atandika olwo mwabasindika kukola ki ebyo byonna bwe baba bibala babibalira mu kukumpanya obululu oyinza obutakabbira eri mu kasanduuko n'okabbira eno ate mu bikolwa
kale ebyo bireme kubanga Uganda weetuuse esajja kusizza amawanga Sudan gy'olaba walere yakutuuka ku Sudan okutebenkera okutuuka awo maanyi ga Uganda Kalamojja ogigobamu emmundu n'okutemula n'okubba ente z'abateesi obalangona baki ababeetoolodde maanyi ga Uganda kugenda neetereza Somalia gye baasombanga emmundu okategeera kaakati era okutunulira okulaba ng'aba ADF ne bakkoni bakyalemeddeyo mu Central African Republic mayiro nga kakaaga kalamba maanyi gabaki ga gavumenti yaffe eno kaakati ateera okuddayo okutunulira okulaba Dwanda okutuuka gyegenze maanyi gaki ga Uganda Burundi okutuuka ku stability eyo gyegenze efuna maanyi ga wano ne Congo okuyingiramu obufuzi obw'amateeka abavudde eno be babitaddeyo bw'oba oyagala kukizuula yitira waggulu mu West Nile mu Arua oyingire Congo ojja kulaba eri nga ne pulezidenti bamulabangandako gavana ye pulezidenti ye byonna besoloza misolo gyabwe nga bakolera bwe batyo kano n'olwekyo nno twagwa wakati w'ensi ennaku enjereere ezeetaaga okuyamba ne batuukiriza omuzungu kye yagamba nga atuuse wano kubanga gye yayita okuva e Mombasa okutuuka wano nga babakuba busaale ogenda okutuuka wano babaaniriza bwaniriza bambadde bulungi amakanzu gaabwe naki nga babatwala wa kabaka nabaga nti wano wetugenda okusinziira okugonjola eggwanga lino erya East and Central Africa kale n'olwekyo nno nga balabyewo obugunjufu obwenjawulo obugunjufu obwo batulabamu mu mwaka gw'olukumi bwe nkyayagala atunaffe abaliwo mu gw'enkumi tubulere tusobole okubulaga naye bugenze bunaabuuka Haji abansinga bakola byabwe mu gwenga muyimukenga naye gwayimiridde obulungi weekuuma oleme okugwa kale nobanga bajjajjaffe baali bayimiridde bulungi ate ffe nga tulabika nga tugwa niye olwokuba tuli balamu bateekewo enkyukakyuka embeera endala ebigambo ebyo bigambo bya nkizo nnyo kizibu bisanga mu buli muntu kale Haji tukwebazizza nnyo n'oluwabula luno naye era akatalekeka tulina mutabani waffe Katumba musajja Muganda yesimbye ku Museveni naye obuzibu Haji talina mmotoka Katumba talina mmotoka atambuza bigere omutabani oyo Omuganda ekintu kye yeyimbyemu Haji wali muwadde ku magezi kaakati ye agezeeko okutambula wanaakoma waabaakoma erinnya lye lisigale mu biwandiiko nti yeesimbawoko okategedde bulungi embeera endala bw'erijja nga yeezimbye ali w'amatoka yo temwandaba natandikirawo so si buli atandika olutalo yaluwangula tolabawo chansi za Katumba bba kuba kigo ajja bba kuba ekigo Katumba ate kitya ekyokubeera nti ye atuukira ddala mu bantu n'ebigere muleka atuuke nti wali amuganyi teri ekiva eri Katonda ekyebulwa amaanyi Katonda bw'abanga yamusindise anaabeera Dawudi yakuba Goliyasi lwaki ng'Abaganda tuteekawo embeera eyo obutaswala ne tumugulirayo emmotoka tunabikola bitatu bajja kafuula katale gundi bwe yajja ne bamugulira emmotoka naawe genda yekembe olaba n'enkoko ogiraba ng'eteyina bwongo bw'esitula empeke emanya tejja kuyita mu mumiro n'egissa wansi namala okugyasaamu bw'egijjamu ebyena buli kabu cucwi naye nga wagigayiza nti yeyinza obutasobola kukimira kiramba so mu mbeera eyo Katumba yiye engeri gy'akola ki n'atambulamu era Abaganda asembayo ye Kyagulanyi Ssentamu agenze eggulu mu mambuka ga Uganda atandise obululu omulaba wa ng'akalulu kano kagenda mu maaso oba nga kanaatera okuggwa amaanyi galeese Kyagulanyi omulaba wa anti kaakati kyakayiga tekibula mutengeetero mu myezi mu nnaku 6 twakatambulako nga 4
katweyongera okutunira mu maaso kijja tuwa ekifaananyi bwe kinaatuwa kubanga oli omuzungu agamba nti entandikwa ennungi eyinza okuwa enkomerero ennungi kituufaagi tumuwa akaseera tweteeketeeke tulabe tosooka kumugerageranyizaako mpulira oyinza okumugerageranya n'omuwa amaanyi g'atalina mpulira nayabikira mu bbanga Haji kutegedde nkusiibudde olwaliro Haji neyanziza akaseera k'otuwadde era weebale nnyo okutuwabulanga katusabe nti obeere ng'otukkiriza lwe tunaafuna ekyokubuuza ekirala tubeere nga tudda tusiibudde olwaleero mweraba amiina